lutimbo lwa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Bangisibano Hajati Asiyam Salam Test era omwagizi wa programu ya makankwaniza ku lutimbe gagadde otimbero olw'emirembe ayati Salam TV. Mwebale nnyo okubanga mutotabuliro. Mwebale abazadde bonna basobodde okuweerera abaana. Akaseera tekabadde kangu, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuyise emikono mu maaso. Namwe abaana abasomye mwebaze Allah. Abaana batudde alhamdulillah kwabadde kuteekateeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ffenna twadde twagala musome. Naye embeera bwetu bwe yatambudde temwedibaga. Inshallah osanga omwaka gwe tugenda okuyingira inshallah ojja kuddayo osome oyo yeesobodde okwekuuma n'aba omwana omulungi. Otimbero Salam TV lukwaniriza yonna gy'osinziira okubanga olw'otabuliro. Siriimu nzekka, omulabi wange ndaba ninamu Hajati ow'amaanyi omunene mu bwongo si mu size nenga big size in the brain. Hajati nsanyusa okulaba. Nange bwentyo. Olibyo otya? Alhamdulillah. Tolera ku salaamu omulabi akulaba ku lutimbo lwa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukyala Buyungu Zamuzam omu bw'ati mu nnamba ye. Omukyala asinga okuwa ekitiibwa ekigambo bufumbo. Omukyala Hasura mother ate nga counselor for families and children. Counselor for families and children. Mumuwulira akati oyo omwogerako oti baana babatawukako mwana omugamba ekintu n'atakuwulira yakugambye counselor. Counselor yingizawo ennamba yo. Why not? Namba yange osanga ku 0772 89 49 75. Omwana aleke kwonoonekako tuli mu holiday. Osobola okubeera nga oba oli awo sinze nsinga obutegeevu naye ebiseera ebisinga Mungu alina gwayisizaako asobola okuyisiza ku bigambo byange n'otereeza. Alhamdulillah. Mungu mwebaza nti abansembereddeko tebasigadde kyekimu mashallah. Ate nga director mulamba Golden Balls Schools. Alina amatabi Bulamwaya, Gogonya, Kiboga ne Buloba. Okay, oyo Hajati gwe tugenda okuba naye mukyala naga nti big size mu bwongo. Nze big size obulere. N'obwongo nange bwesera. Okay, eyo nga tuvuddeyo mulungi andaba ku lutimbe olwa Salam TV. Kansala. Wangi mama. Ndaba kubuuza ekibuuzo. Lwaki tugaana okubuulira abaana gye babazaala? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingi ensonga nyingi kubanga ntunuulira bamaama bano Katonda bakunnyonnyola. Bamaama ba single mothers. Ennamba esusseemu. Beebondooza ba single mothers, abadigiza abo, abamu babazaalira mu maka bingi kale kakikyali awo omuvuyo omugotteko oguba mungi naye kale. Abalala baba rapinga. Ate ababa rapinga ba relatives baabwe. It is unfortunate. Batalina bwannyonnyola mwana nti kojjaawo gundi kinyigiriza kinenemu. Lwakuba nti ate abamu era baba bakyeyagalire kubanga olina wootudde wano ew'omwami X era tukumanya oli mukyala wa X naye omwana ow'omukaaga awo waliwo amukayanira ku neighborhood. Omwana ow'okubiri awo waliwo wafaanana ku kyalo. Era omwana oyo kati ate olubobbo omukyala musana. Olubobbo omukyala yalutega. Olubobbo omukyala yalutega. Singa aba yayenze n'atega bbaawo olubobbo omwana n'afaanana wano mu maka waali. Tosobola kuddira ng'oli mu maka wooli ewadde abuliyo ate n'otega X omwami X ow'ekyemmanga n'omutega olubobbo omwana afaanane ku mulirwano. Kati olubobbo olwo nalwo nti ebiseera ebisinga omukyala aba abalize. Naye ng'ate abakyala abafumbo abakyala bakola omuze ogw'okubaliga mu bufumbo. It is inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Abakyala abatannaba kutegeera nti obufumbo ibaada asinziira wano n'ayenda n'akuwa ensonga nti omusajja naye yawasa anoonya ssanyu nange lyennoonya.
n'akuwa ensonga nti omusajja bwe bamala omukwata n'alyokaga mu musajja tamalaako n'akuwa ensonga nti kakati olaba abasajja abo baali bandeetinga babiri naye kati ono nga yalina kasente naye ng'ate oli kwegamba era y'emyaka gyange kakyali eno wadda buliyo naye ng'asaavinga ekisi. Naye kambuuze bano abaana bugimu eri mu kujja bano bajjofule ani bano awasa abatuufu abatuufu bajja kubawasa kubanga kyenneekakasa nti omulembe gwonna tegusobola kwonooneka mulimu abatuufu naye abatuufu abo bafuna n'abatuufu okufuna batuufu bannaabwe kyensinga okweraliikirira era ebiseera ebisinga ntere neŋŋamba abantu embeera ku sipiikide zange eŋŋamba abazadde nti omwana ono si wuwo nga ggwe oba mmwe mwami Buyungo ne mukyala Buyungo okugeza omwana ono tumufuule nti wa kyalo kuba ajja timusana abantu banegerekitinza abaana ffe emyaka gyaffe n'owekyalo yakugunjulanga kati this is the time nti mukyala musana omwana wo Mrs. Buyungo ne bwamusanga ng'alina kyakola ekibita mugamba naye muntu gwa ndaba ku Salaamu TV right now omuvubuka oyo asaze ebiviiri ebifumita eggulu n'otamugambako atandise okulonda scrap nabba ebintu n'osalawo kusiba kikomera kyo nkubuulira ayinza okuba ye mukoddomiwo 15 years from now omuwala oyo gw'otafaako atambuliza ekkundi wabweru ayeesimba ku bikomera atambula tataddeeko kakaya naye nga naawe omumanyi nti mwana waawo ali musiraamu gw'oganye okugamba nti naye kiki mugenda mu bipatepate ebya biiki ddala mugenda nabaani n'oga nti nze kasita abange mbakuumidde mu kikomera oba kwanza abange mbakuumye bwe nti oyo ye muka mwana wo 15 years from now oliba oli awo nga mutabani we gwaleese bumawungu bwayayuuka nga mutabani we kwasibidde tugunjula abaana bano yes nga tubagunjulira eggwanga kale mufunemu empeera nze ntera bagamba nti muwala kanfunemu empeera ng'oyambadde bubi kati tuddayo eri ogambye nti bamama bayinza okuba nga baaleepingibwa ne baretiivuzi baabwe abalala bagenda mu pata era ne babaleepinga abalala baakola bwenzi Mrs. Buyungo Director Golden Boys Schools munamwayango bebuloba n'abalala omwana abazadde batukokka by'abaana amaziga nagamba maama njagala taata mama akaabawo bukaabyawo akubawo ziga omwana n'atyamu naddayo nga beeyambisa kyakulwanyisa kyaki kyamaziga oba bakulepinga ekyo kirala omwana mubuulire obabuulire ab'eŋŋanda zo bawulireko oluvuuvumu omwana ajja kutebenkera naye waliwo omuntu atuulira ekyama omusajja n'akula nga bamufiifinise mu ŋŋonge naye ng'akimanyi wa wali mukobe wali teyeetaaya olumu abaana bano bambi baba tebamanyi nti kyebatuzaala wano naye nga bawulira oluvuuvumu oli musajja mukulu mu kika kyebwammwe tebakulabawo olina naye nga buli omu akulabamu ebituli baba emirimu gy'emikolo gy'awaka bakulembeza balina bwe bakukakkanya obugambe ennyo ababeera mu nsonga mulage abaana gye babazaala ewatuufu omwana n'atuuka olumu ekikale kimubanja byawukana kituufu waliwo abalina effitina obujja bwaba bama baabwe nti nze wange yali muganzi nnyo olw'okuba mama wange yali muganzi ne mutandika okulwana gamba yesi waffe ebyo biba birala kuba omuntu yenna kitawe yamanya we yakola ki we yamuzaala ogenda nosanga ab'ekika ababiganda byo nga byasama naye waliwo ate ebituufu ng'era nabo bakompuleyininga ng'ebintu bituufu ajja timusana ng'omuntu afaanana baawali ng'alina bwafaanana ne wabeerawo bano abakozesa obujja ate ng'anaawamu n'ekyo oluusi asinga kate si yeewaawo nga bw'otunuulira empisa ze yeeyisaamu ku baana b'omugenzi oyo aba yaliwo kitaabwe nga ye eneeyisa ya kitaabwe etakola ki waliwo abaana omwana mukyala Buyungo ne mwami Buyungo lazima omwana mwena ayinza okuba nakyabatwalako mwembi kituufu bw'aba tatutte maama we atwala taata we oba esayidi eri waliwo ebika by'otunuulira
nti naye maama w'omwana ono nga yali muntu nga yalina obuntu bulamu noga nti nine kitayo w'omwana ono bino takola ki si bwe yali naye n'otunuulira yeewagira mu maka n'okuvuma abantu nga talina kye yafaanana ku kika n'empisa ezawakata zirina naye ng'alina omumwa ate nga yalondamu abaana abaawo n'abatali baawo kanaaluzaala omumanyi maama nyaabwe yabakyala twetegereze muntu ono yali badde asetolinga bw'oba ofumbiddwa sweetheart n'ogumirako wootudde bannange twebuulirire otegeere nti nkuze mukyala Buyungo nkuze ensi nkyajagaza ki n'ogamba omuntu ono okusinziira mu maka g'omusajja nga bw'azaala abaana wabbali omwami bamukukaka bannange bwe tuba nga atulaba waliyo abakyakaka abantu okufumbirwa abantu mubaleke omuntu bamukaka afumbirwa ono kubanga yalina akasente naye nga yali alina omuntu we gwayagala n'asigala nga relationship eri tevuddeewo wadde nga tevuddeewo ng'agamba nti naawe wabiraba nali njagala gwe naye bakadde bagamba nina kufumbira oli kuba ye mugagga agamba omwana ono kiyiseeko ebbanga ddene kireeta obuswavu abalala myaka gy'alina aga nti naye ddala namugamba ntya abalala bajja n'embuto mu malya abantu bajja n'embuto mu malya ezo nazo keesi ezituzifunye nze mbifunye mu kansolingi nga yajja n'olubuto mu ddya mu butuufu omwana ono atawaana n'omubuuza nogamba omwana n'agamba ntawaana mukyala Buyungo mbonaabona nsadde layirize mugamba buli kimu nkikoze abaami bo bano baba batumanyi okuva ku mbeerera ndi lubuto siri omukazi azze n'olubuto enjawulo tebaawo ayinza obutalutegeera oba ayinza okuba bwe yafumbirwa wano nga for example yeebase n'omuntu oli gw'abadde ayina kewandigambye nti kasiibulizo amusiibula kaakati babadde omukolo gwabwe mukaaga naye yeebase n'ono ku lwokutaano oba ku lwokuna oba mweyo wiiki tosobola kutegeera nti olubuto lwali lwoli oba lwali lwono okitegedde ekintu ekyo kati awo abalala babakweka tebayagala boogera kubanga eri gye baabazaala baavu era bwe balaba nga alabika nga afunye olubuto mu mwavu ne bafuna omwami wawe amutwala amangu kali ka famire kaavu tebategereka oba tetubaagala oba n'ebirala olwera ne bagamba omwavu tazaala togeza n'okyogera ojja kufa bubi ng'omusajja amanyi omwana we ali wano abalala abaami bali bennyini abaavu agamba nti omwana wange kamuleke eri bamuweerere naye bantu mmwe mulimba bannanga omuntu asirikira ekyama ky'omwana tolaba nga bagamba nti tulina olugambo kyobulaba ekitonde kikazi nze simanyi la ilaha illallah muhammadu rasulullah omwana omusajja myaka 3 myaka 25 omwana ne bamusomesa ne bamala n'omutikkira ng'omukazi talina we yali akyogera tolaba nga beekolako samwasamwa abakyala gamba balina maama tasoba nakyogera wabula ate abalala alaba agenda kufa ali ku kitanda awo naddala bano abalwadde endwadde ez'olukonvuba n'ayita muganda we n'amugamba omwana oyo omulaba si waawano ono n'amugamba ngenda kubikola ntya ebyo mbyatula atya lwaki ondikirwa gahama ekibonerezo ekinene omanyi gwe okutandika okugamba omwana nti bakuzaala nga nyina yabaddewo n'abeerawo era nkugamba tobiŋŋamba kuba sigende kubisobola nze ebyo bibyakutabula bw'obanga olina emmaati banguwa tolenza kwekanya asanyuka busanyusi omanyi bwagamba nze mbadde wakukido nnyo n'omugenzi ekisenge byamba bye byonna bindiwa ng'akoona ku mutima bannange ebintu ebirala byonna tubireke byangu byakukola tawuba naye obwenzi obulimu n'obujulizi olaba shiriki ono abantu bakola shiriki ne banoona empombo ne baziroga naye bw'okeera ku makya n'ogamba naye bino byenkola oba bwe baabinkolera byannyamba ki omwana wange sijja kuloga luwombo n'ogamba asitagafulula allah nsaba onsonyiwe okufuna omwami ono akkirize atwale muwala we gwandaba ku lutimbe wamala kukola ddagala
anti kakati ekyo eddagala waba tewakola ddagala omusajja ono ne yeeyita kiki seravu yerinnakyo be balina lavu z'abasajja abagitagattamu ebitali ate nga mukyala musana kankubuuli omukyala yenna ndaba abaana baffe ng'oyagala omwana waluŋŋame kola by'olina kukola omwana waakula omwana wange nahi yakule nga talina lwe yalandabyeko nga nkukuta n'akantu mu butunda ekisinga okutunyigiriza tukyali ku nsonga lwaki abaana mubakinkinika eri ekisinga okutunyigiriza kwe kubeera nti abaana bano madde njogera ku shiriki n'obwenzi shiriki omuntu amukola n'amala n'akola tawuba naye obwenzi buno wabukola nabwo obwinamu omwana kati okyayina ebyokwekolako bingi olina okulaga omwana ono ekika kye ekituufu olina okukola tawuba kwegamba ate ye ogenda kuswala nnyo ate mulinde kubanga yayonka ki atyo yali aki maama nga bakukunamya bukunamya buli musajja asanze era abaana abamu bubanenye naye mutunuulire gye bava ate omwana wo abiraba olwo olugambo lwolaba abantu b'okukyalo batandika okuluzunza olaba omuntu abeera nga bambi talina baana na adopting omwana nga muto naye omwana oba oliawo ngaomwana agamba ti naye nze omwana kasiye maama wange mugamba okijja kwansa abantu babiŋŋamba kati abantu abalina abaana b'abantu nga mwabakweka ewa mu bantu baabwe mukyalina awo sina na solution gyenyiza nga nti oba mukole bwe muti naye nga the fact is omwana wo bw'aba alina kyawulidde n'akugamba maama ng'abantu baŋŋamba nti ndi w'ekyengulu wali kubanga nze nyinako gwe mmanyi yajja ewange bambi musajja tuyafa n'okufa bambi naŋŋamba nti omuwala yamusanga n'amugamba nti naye mmwe baabazaala wali waffe lwaki temwereeta ku kika mutwokyezza mutubazeewo ye yali mulongo fena mutubabudde mutubazeewo lwaki temujja ku kika mwereete ku kika kati gwe mwegye emyaka gy'olina towulirangako mbu bakuzaala wali kyengulu ensi yona yonna ekimanyi nti babazaala wali waffe naye muli eyo mwesibyeyo kati eno muli mu kututuusaako obulabe omusajja n'agamba bannanga awe nategeera neŋŋamba kaakati kangende mbuuze maama wange naye maama muka akambuwala nja kuzaalukuka oba omulala akaaba maziga oba omulala atandika okuyita abaganda be n'abagamba omwana ndaba mukamwa tuyige enkwata nti omwana ayagala kukuba kubanga mishizi olaba waliwo abalina local beliefs munda mu bbo nti omwana ayinza okukaaba nti anoonya kika azaala abaana nga bafa nti anoonya kifa waliwo balina endowooza zaabwe okitegeera ate ogenda okulaba bwe kika kibanja nga bituukiri n'amannya batuuma amannya tirinnya balikyusa n'atereera kati oli awo oteresa omwana weewalala omuterese wano kubanga waliwo cases nga abantu baba baleepinga omwana wo bw'aba akutuukiridde agamba maama abantu baŋŋamba wano si we banzaala mutuuze omugambe mwana wange bandeepinga naba wa Luganda tulina ana omukyala serebu nnyo ku mitimbagano ku social media bamuyita mukyala folofiga ye yavaayo n'ayatula n'aga nti omwanyina yakola ki yamuleepinga ebyo bintu bibaawo gye birimu mu bantu kiraba n'ennaku zino waliwo omuwala abadde nga tuli mu nnaku za kawuka ka mukenenya n'agamba kojja wange yankozesa nga nyina emyaka 10 nansiiga obulwadde nti okugamba maama wange kuba ye yali atusuza omwana mubuulire ekituufu nti munnange oli wano ebyantuukako wakati wo nejjajjaawo omusajja oba mubuulire ebintu kyova sibikugamba binyigiriza omutima nange binyigiriza nga maama obirabe ngambe nti olibiraba ng'okuze era mbeera eno saagala ekutuukeko naye nze gwolaba bw'obanga ozomboozezza kino wakijjeewa onanga oyagala amazima byansonyi naye ate nina okubuulira ki amazima oleke kulowooza amagezi era omugambe nti oba oli awo yensonga lwaki mulaba saagala bagaba ti mugende waagundi muwummule mugende waagundi mukole bwe muti nti nze bwe bampummuza gye bampummuliza gye bantusizaako ogwakuliisa maama oba abasajja bano obalaba ekitambo kiriwe kiba kibakutta ddala nze siwakanira muntu wadde ate okukkiriza bw'abanga akaseera ako katuuse tomanyi kimuti balina kanzu gye bateekako ekyambalo n'amaanyi gaba mangi era bw'oba tokoze kyayagala oyinza okufa era muwulira nti omuwala bamukozeseza ne bamutta
ne bamutuga kati bayinza okuba nga tebamaze namutuga anti bukulwana namukwata wabi namutuga kati kiringa kirinnye kigenda okukkaba tiraga nti obwedda ndi ku mulambo. Omwana ono tomutabukira n'omugirayo amajambiya n'ogamba nkuzaalukuse n'oyita ab'eŋŋanda n'orapinga nga ate naawe ekituufu okimanyi muli funayo waakiri muganda w'omu kale funa kansala atajja kuddamu kubalaba ogayite mukyala Buyungu nti nfunye okukaluubirirwa omwana wange yafunye amawulire ti ekituufu wano waali si we watuufu. Abalala abaana mwe baba mwafuna obutakkaanya ne bataata baabwe ne mudduka gye mwava nayo temwagala balagayo mugaye ti munnange taatawo nti twafuna obutakkaanya naye waali teyafa. Bannange omuntu anoonyeza asazeewo ng'anoonya taata we ate ne taata ajja temusala ne bataata bangi baganye okulaga abaana bamaama baabwe nga yamwefunza. Omwana bw'amugamba ku taata ku maama we n'aba mukambwe maama we yali malaaya saagala obeere malaaya nga ye mu malaaya omwo mwe wamuzaala naawe wali malaaya nsajja ekyakutwala ku malaaya eno enkazi so n'olwekyo nze mbadde nteesa tomukambuwalire mugambe ekituufu maama wo gy'ali naye tujja kugenda omulabe naye olwokuba nti gyawangaalira ndaba ojja kufiirwa future ye ey'okusoma genda kukola preparation tusinkane bwe tusinkana omulabe. Akadde kanatera okuba nga ngendako mu kitundu kyaffe ekisooka era nga njagala okutegeeza nti omulungi atulaba oba maama ng'oli mu makaago omwana ng'olinayo omwana gwe wazaala ebbali meshes okitegeera mubuulire ekituufu kuba mitima gituuka ne gibaluma nga bakulu bannange. Olaba omwana ali mu famire alwanagana abalala tebalwana kituufu omwana alwana byakufumita banne byabukyebya ate abakazi balina obukodyo ate ebyo omwana atali wa mu lujja amukolerako nnyo shiriki tata naaba nga gwalowoolezamu tata n'atavaako mu misango tata n'atava ne mu masomero tubafunye abaana wallahi omwana nga byakola si bya buntu n'oyita nnyina n'omuyita mpolampola n'omugamba njagala ombuulire omwana ebintu byakolanga wallahi sinna bye experience nga mu masomero anage nnyina emyaka 10 plus gye maze nga nnyina abaana omwana ebibye nga biwanvu n'agamba mukyala Buyungu ekituufu omwana ono aliko akabuuza n'omugamba kati tukoze tutya omwana ono okuba nga tusobola okuba nga alabika aliko ebibanja so tetubakuba kuba abamu mwabazaala temubaagadde naye ate tukubiriza gwali mu kutagala bannanga obuwonzi bw'omukyalo omufumbo bwo tebuliiyo nsonyi mwaganda gataata ye omwana ebigambo banne byebamugamba ebyo nga bamuvuma temuluma akubuuza bya bulungi olinza omwana ekintu kyabike kisaasaane bulwamu ajje yejambira kuba ajja kugijjayo kwata n'ogamba muganda wo kale mugende babiri mwekka obanga bikuswaza mugati mwana wange yambala. Abalala bagenze mu shiriki nga banoonya nzaalo ne babakolerako ebyambyoni nga abaana be bayina bamusabo babasawo abaganda be bababawa ebyo byonna tubifuna bayibayo tufuna ebintu omuntu nagamba mukyala Buyungu kino kisomesa abantu mwe mubeera ku TV mwe mubeera ku malediyo kisomesa abantu bakimanyi abantu bangi ng'abasawo abaganda mbu bagenda kubambulula ne bamuzika omusawo omuganda amututte mu ttale amukozeeko mbosima amukolako mikolo atuuseeyo omusawo omuganda akanudde amaaso amukozesezza lwe lubuto era ddala bikanula amaaso amukozesezza omwana oyo ayina musonseka wano naye omwana oyo bw'abanga azze n'akugamba kuba mu butuufu ekinyusi ky'ensonga eno it is you to dry yourself unrespectful toyinaamu nsonyi toyinaamu katiibwa kawe wadde n'omugamba nze nja kugira ebyamya nze nja kutema nze nja kuwa obutwa onfuukidde omugugu takufuukidde mugugu naye byawulira tobimanyi musalire wamu amagezi mugaye mwana wange nti oluzaalo lwali lubuze ne mmala emyaka 10 omwakitaawo ngenda okulaba ng'obufumbo bugenda kufa ne bandagirira omusawo omuganda navaayo gye najja olubuto nabano bonna ne mbazaala oba ne nkoma ku abo mu butuufu toli waawano naye tetulina byogera kitegedde omwana w'ono muwumbewumbe kuba omwana we akwetaaga omwana we ayina kubeera yina okubeera his or her best friend abaana baffe balina kuba mikwano gyaffe era n'omwana ndaba mugamba maama we oba taata we balina kuba beba best friend kuba bebakwagala ebituufu omwana we yakwagala ebituufu ekintu kino ayinza okuba talina bamuwaga kuba omuntu agenda n'agamba omwana wange yegatta ne baganda bange
omwana wo watuuka okwegattira ne baganda bwe oba oliko ekibuuza oba oliko akabuuza neyegatta ne baganda bwe ne batandika omusonseka ebigambo otyo omwana wa nnyoko omwana wa kitaawo bigaana kubanga okugatta oluganda kuzibu bigaana naye bw'olaba ngaekitundu totinda mwana kugenda kutandika kuleeta bannamawulire lwana nnyo mukyogereko then mulabe ekiddako bwe kiba kyetaaga bakansala tukiyingiremu omwana ono tumugambe nti maama ekituufu talina kyakukola abaana bayiga ebintu bingi omuzadde ali awo atunula butunuzi wamma gwe ayagala okugunjulira omwana wo ate nja kubaayo insha allah eya 0700 354 nze kyeyamaani wagwekyaka jangu tugunjule omwana wo tugenda kubeera ku Itihad International School era abo bwe bakukubira bakugambeyo points nti bino bitunuma bano abaana bakola gino emize bino okumanya ebikwata ku gonjoka ayitakoye namba noti 354 jati musala gisomeeko mpolampola waliwo omuntu bannange nga ye talina era noti 354 abaana tugenda kubasomesa eddiini oluwarabu eswala self defense nti bano babazeeyi abeesobyasobya ekiro ku baana bano ba anka abazze okukyalira abaana olweggulo bino ebisajja ebya boda mu luguudo ebibuzaabuza baboda abali jento abewa respect bano abanywi b'omwenge n'enjayi abatayiza ku kkubo abajja abaana baffe ku mulamwa amanyi how to defend his or herself ku kkubo n'okuyimirira n'agamba saagala tugenda kuzuula ebitone byabwe nno inshaallahu taala yes kituufu nze ndi tikyankimanyi tubagamba mujje akati mujje ne Pal FM radio tujje tuwandise abaana bammwe ngambye esimu esobola n'okuteekako akasenteko ngambye eri 0700 ye amenze kenyeri kamakogera kkiriza nveeko omubaka buno katono nnyo tuvaawo onkomawo tukyeyongerayo ne Mrs. Buyungo kansala Ombwati